njala kuwayo ekyokulabirako kimu kyekiruwa wali weebuuzizaako lwaki kampuni ezikola bia oba ezikola omwenge ogutamiiza ku bulango bwazo ku TV oba ku TV oba ne ku bipande teziteekako muntu tebakozesa batamiivu bennyini okulanga omwenge gwabwe bakozesa bantu balamu bategere bakolerako obulango lwaki nkubuuzabuuza nawe nziramu gwaliwo weebuuzizaako lwaki nti lwaki kampuni ezikola bia oba walagi bwe ziba zikola obulango tezikozesa batamiivu nti oba twakuteeka katambika omutamiivu ng'anywedde nnyo ali mu kkuba atamiro bagudde mwala ketuba tukozesa okwadivatayizinga omwenge guno okubalaga nti omwenge mukaguwooma lwaki tebasobola kikozesa olw'ensonga kiba kijja kutta akatale n'okulaga ekifaananyi ekibi nti omwenge guno si mulungi gwakunywa guswaza omuntu kati mu nkola eyo ey'okozesa abantu abalamu okulanga omwenge ogwo so nga ate ekituufu kyandibadde nti okulaga nti omwenge guno mulungi nnyo bandibadde bakulanga obulango buno nga bukozesa abatamiivu okulaga obulungi bw'omwenge nakyo ekigulimu kati ne Museveni bw'ati bw'akola ebyobufuzi bya Museveni byonna ababimuzannyira basinga obungi tebadde ba famire ye abafamire bonna bali out of politics bakola bintu bya birala nnyo kubanga bo babakolerera bukolerezi kyovola nti Museveni akozesa nnyo abantu b'omu Buganda bw'amala obbakozesa n'abasuula kubanga akimanyi nti baagala nnyo obukunkumuka kyekifaananyi kiri nti ye Museveni akozesa abantu balamu n'abafuula abatamiivu bwe bakufuna obeera otegeera bulungi nnyo ne kampuni ya bia bwe beeranga ekozesa abantu abategeera tekozesa bantu batamiivu naye nga gye bukomekereza nga omaze okunywa omwenge ogwo era ogenda kutamiira kati Museveni bw'ate bw'akola Museveni amanyi politics kyeki tateekayo bantu be ateekayo bano abeefula nti bategeera n'abakwata n'abawa ssente ne batamiira ne batandika okukola ebikolobero ebiswaza eggwanga politikale ne bwewuunya ku myaka 40 Museveni gy'afugedde eggwanga tawangulako wadde n'akalulu n'akamu naye ng'era babadde ateekamu ssente okujja omwesimbako webali nga balwanyisa obo kennyini exactly abadde balina obusobozi obusobola okujja Museveni bwetwogerera essaawa zino njala bategeeza nti abantu abalwanyisa muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu be bantu be bamu befaananyiza ekifaananyi ekimu ku ekyo era balwanyisa muzzukulu wa Buganda omugenzi Ben Kiwanuka yenkola yeemu lwakuba nti ebiseera biri tewaali nnyo social media ate ne TV yayinga UBC nga n'amawulire mazibu nnyo abantu okutegeera n'okugasoma naye kati ekyenjawulo ekiriwo olwali nti kati lwali abantu bajja ku social media ne boogera ensonga zino ne bazitangiriza eggwanga ne litegeera ensonga aliwo enjawulo wakati w'emyaka giri emekadde na giro kati sisitimu ye Museveni gy'akozesa azze agisoma ku bakamabi bonna bajja bamutereka ebyobufuzi olw'okuba nti yalina ekigendererwa kye kati yemu gy'akozesa olwaliro okulanga afaafagana ekyagulanyi ng'akozesa eyo emiwaatwa gye yaleka mu Buganda era gy'azze asimba mu Buganda okulwanyisa Abaganda bonna ab'amaanyi ng'akozesa emiwaatwa egiri emmengo kyekigenda mu maaso olwaliro era kyenkunyonnyodde wali nti lwaki abalwanyisa Museveni bakozesa okulwana ebyobufuzi bye befaananyirizaako bali abatamiivu abatasobola kuba bulango bwa bia ng'ate bwe wandibadde obulango obutuufu okuba abantu bategere ekikyamu ekiri mu mwenge ekyo Museveni kyatusinga era kyenjala obategeeza olwomutegere bulungi nnyo nti Museveni ebyobufuzi byazannya bya kiyaaye si bya kintu kikulu kati n'asanga Baganda baffe bamu abadde ebyobufuzi bo nga bajja kunoonya nsimbi tebajja kukulembera oba kukyusa buyinza mbooza lwaki essaawa zino omuntu asobola okuba Uganda yonna mu Maserengeta mu bukiikaddyo mu bukiikakkono ne mu masekkati bamuyita Kyagulanyi naye ate eriyo omuntu atasobola nakuba lukuŋŋaana ng'aluyise ate kati yalwanyisa Kyagulanyi era ne bakola political rally zonna ensonga ze bazaadresi nga bazoogera ku Kyagulanyi Museveni bamuvaako kitegeeza bakolera Museveni awo Museveni waasinga okukola ebyobufuzi byo by'ekiyaaye addira abantu bandibadde baga nti mukwatagane n'abafuula nti mulina olutalo naye nabo ne mutandika okulwana ye nga bwakola strategy ze ezigenda mu maaso kubanga yali prepared okuba nti asigala mu buyinza paka olwa n'abufiiramu
kati bw'obangozze kulaala y'omuntu mubuuze mwe ekigendera kyammwe ki ekigendera kyakuggyako Museveni oba kyakulwanyisa bali mu opposition kujja mu opposition Museveni asigale ng'afuga kyekibuuzo kye mba mbambuuliza ekyo nga kiwedde abantu bangi nnyo essaawa zino tebakimanyi mu ggwanga nti Museveni kyasinga okwagala bagiyita legitimacy era n'okulaga ensi yonna nti alidde nti ye okulaga ensi yonna nti enkola ye ayawukana ku badikiteeta abalala nti ateekawo okulonda kubaawo n'awangula ne bamulangira n'afuga naye ng'ebisiga tebabimanyi biki byakola olw'okuba nti sibadde ku live information esigala njagibwa ku Lwokutaano naye njala bategeeza nti ebikolobero byonna ebikolwa mu Uganda bye mwalabye ku TV ne mutana bitugenda bazanyira olunaku Lwokutaano ebyakolebwa mu Syria Assad yakola ate Museveni akola times 5 ku ebyo baganda baffe bangi bawambibwa battibwa baatulugunyizibwa n'abantu bamanyiko mayitire kati njala bategeeza n'olutalo lwe tulimu lujja kwetaagisa okujja nga tujja mu banna bagambako olumu nti Uganda okuterera bannabyabufuzi abo balina okufa ekintu ekyo mujja kijja nga mu kijjukire olw'ensonga nti bano abasajja omulimu gwabwe tebaagalirako ddala muntu anyenya ku Museveni kubanga bo bafunira Museveni wabeera bo bafunira Museveni mataliiwo tebasobola kufuna yensonga lwaki bo balemerako nnyo okuba nti Museveni asigalawo